Obamu choya gire chalere. Ena ye konya gire yoralo. An amari bana. Lokira kirigira karalo. Obamu choya gire tomuni. Ena ye konya gire lolo. An amari bana. Lokira kirigira karalo. Karalong ya. Karalo ba we are don't pay with giritina. Ay Yesu. Kwana we are don't pay willy kui baba. Ay Yesu. Itwinya ya we are don't pay willy kui baba. And amari bana. Lucky rigira karalo. Obama joya gire lodi. And I konya gire lolo. And amari bana. Lucky rigira kar. Yabama joya gire loni. And I konya gire karalo. And amari bana. Lucky rigiraika Yabama kelaka Saudi. And I konya gire karalong ya. And amari bana. Lucky rigiraika karalong. Ba karalong ya. Karalong ba we are don't pay will giritina. Ay Yesu. Kwana we are don't pay will koi baba. Ay baba. Itwinya ya we are don't pay will koi baba. We are don't pay will koi baba. Giritina sa wudi kan. We are people will come. Afoy. Kadama. Where's your God? The God who brought you here. Where's your God? Kadama, believe in God. Thank God for each and everything. Thank God. Praise his name. Give him glory. Thank you, Mukama Kumeko Bona. Mr. Kawana. Welcome, Mr. Kawana. What Mr. Wu? Kawana. Mr. Kawana. Mama Wana. Kawana. Wherever you are. May the good God bless you. Bless your family. Bless the hand of your work. Wherever you are doing anything, God bless you, Mr. Kawana. We have nothing for us, Kadama. Government Kadama, we have nothing to pay you. But God will pay you, my brother. Thank you so much, Mr. Kawana. What you already done for us, Kadama. We have come from Uganda. Mukama kumeko gwe. Ofunye muchala mulunji. Ozala kwa abana mulunji. Elinya ya tata ne mwana. Simanyi, we see God who brought that boy called Kawana. That boy, the man helping us here in Saudi. The boy helping us Kadama. I don't know what Kawana or aina company ya kuyamba kwa abana. Oba aina government ya kuyamba kwa abana. Simanyi mukama yekaba manyi kaiwana. Mukawana mukama kumeko gwe. Obere paka ne mutima yona. Webale nyo. Kadama. Sabakuka Kawana. Pray God for that boy, for this boy. The one is helping us. There's no anyone apart Kawana. Ofunye ebizibu mu nyumba. Mukubesi mukukawana. Dakika Kawana yamba kokwe. Kawana mukama kongere ko mukisa. Ofunye muchala mulunyo zade kwa abana balongo walunji. Uganda. This message goes to Uganda, not the government, and will not reach to the government. Kanjije yolinya ya government first. We go to the company. Company ya Uganda. Whether you like or not, can you get it? Izalika dama. Can you get it? Oba yogera wato yogera gena kufa. Can you get it? Oba mazima wasi mazima. Can you get it? Let me speak as a Uganda kadama. Company ya Uganda. Lekara kusenika abana. Abana bajije wane mulwade. Ugambe ko twale kwa abana. Big medical check-up. Big medical check-up. Big medical check-up ya Uganda tabache ginga abana mulunji. Uliako sente. Tose ginga abana mulunji. Abala bajije wane mulwade. I witness you. I saw this thing during the time I came.
There is some girl that returned them back. Why? Because the day we reached here, the next day they took us to the hospital. That is the day they returned them back. Why? Ogamba batwala ko medical check-up. Toba checking up buluchintu yona komoto. Abana bejeje wana ne mulwade. We came here with the sickness. Otandeka haramubinyo. Haramubinyo. Baina lutwa. Bayagala sadaka. Banange. Bulumuta yogere ko biye. Haramubinyo. Baina lutwa. Ba sadaka ko abana. Ba sala ko ensigo. Batwala ko abana bajeje wana ne mulwade. The moment you came here with the sickness, there's no anyone you have a body without the sickness, but now there's no one who stay without the sickness in the body. No, nobody. Alhamdulillah. Tabati kinga bana mulunji. Batwala ka bana medical check-up. Result. Tak. You quest. Result you quest. Tomorrow Chawudi. You come here, you work 2 days, 1 month, 3 months. Mugongo gunuma. Mutwe gunuma. Batwala ko gwe mudwaliro. Tabala bako mulwade. Badwaliro ya wana igwe si mulwade geno kole. Madam Agamba kwata Panado. Abana bamirira Panado. Teri ya kutwala bana mudwaliro. Panado. Shagala taban, Panado. Bawa taban, Mutesfa. Baby taban, Mutesfa. Driver taban, Panado. All this problem come for us Uganda. Why for us Uganda? We are dying too much for us Kadama. They don't take us very tabala wakotaba cheginga bana mulunji. Bayagala sente. Kampani chejuda ya umubi. Kampani chejuda ya bafere. Kampani ya Uganda. Chejuda ya bafere. Muveyo ku government. Government muyamba kwa abana bajije wanu ya kukola. We are paid for you tax. Muyamba kwa abana tuchekika company. Tandika kuchekinga company one by one. Ugena kulabako. Taba chekinga abana mulunji. I believe there's no one who said I don't have any sickness in my body. Neda. There is some sickness is hiding in our body. The moment you came here, you start working. This is the too much work. Kadama tandika kukola kukumanda January to February. Teri ya kuhumbula. Bakwate ko gwe Panado. Is it a Panado is a medicine? Or why is it reduced just a pain? Wache omuntu tafa. Abana jeje wana ne mulwadde tabayogera mazima. Oyogera bagaba twale ko mu kamera, oyogera batwale ko mu ko batagala abantu bayogera mazima. Kampani ya Uganda tujuriye kampani ya mubi, ya bafere, ya bayayi. But wala ko go on big medical check-up. Let a question ya big medical check-up. Back what I said ya rap Senegal send ya tika. Senegal send ya big medical. Bali ya ko send one you na send. Taba pa yo wa mutono mulwada ba bichi. Kalas. Izamuli isali mulonji. Ba checking is China wade mulwada. You see what is happening nowadays? Too much nowadays. Even I said to you about the mother today. Ono jaja bakaba kuku wane one about that girl who passed only 2 months, but 3 months. Oh, bajeje ka ensigo. But unako ensigo. To yogere ko majima. Singa siya rap. Sawazinuba we are going to stay where ya muveyo kwa rap. Ebizibu ya Uganda. Company ya Uganda bizibu. Tabache ginga bana balunji. They don't check us very well. Wallahi, Amikadama. Let me talk the truth. Uganda company. We are dying whole. Abana bafa wano.
Don't blaming Arab. Buli lunaku tubeegayirira mwogere ku protestive vote. Oba osanga twali tetumanyi na maanyi gaffe. Twakipreachinga nga mmwe mukyebalama. Ebbanga lyonna lye mwakyebalama. Protestive vote yabuna eggwanga yonna mu Uganda buli kasonda. Wabula mmwe kye mulina okujja okutugamba nti abeeri tebannamanya. Kati n'abeeri tebannamanya. Mugezaako tulowoozesa nti tetulina mulimu gwe twakoze. Obwo bukodde bwa Museveni ebbanga lyonna. Museveni akozesa akakodya akakudiscouraginga. N'olaba ng'okoze nnyo naye ye n'akulowoozesa nti tolina ky'okoze nako. Aba ayagala kukunnafuya. Leka nkubuulireko ebbanga lyonna lye tubeegayiridde mwogere ku kye bayita protestive vote mubaddenga mugaana nga naboogera ku protestive vote bajoogerako mu ngeri ya kifuula nnenge. Naye njagala mbabuulire kino nti protestive vote etambudde. Kola eggaali monna Uganda temukkiriza omukulembeze yenna tukulembera mu luno lutalo. Nakugamba omukulembeze yenna watukulembera mu luno lutalo. Omukulembeze afuuka is a target. Museveni asobola omukola byonna byayagala. Ne bw'aba mukyamu ne bw'aba mutuufu. Ne bw'aba akolera Museveni ne bw'aba takolera Museveni. Museveni asobola omukola kyonna kyayagala. Kubanga ebbanga lyonna tutuusenga mu katayimu ak'okugamba nti katusituke. Museveni ayiwa amagye mu maka g'abakulembeze baffe. N'abasibira ewaka. Kati ate ffe be tuba tulinda tugoberere. Bwe buzibu bw'okugoberera omukulembeze nti afuuka is a target. Abamu bawambibwako n'abaana baabwe. Njagala mukitegeere nti tulwanyisa dikiteeta asobola okukola kyonna. Emabega kaawo yali apulaninga kuwamba first lady Babi ne Suubi nga baagala bawamba then eno president bamukozese bye baagala. Osegedde naye Eva tulekayo gaadi ne tukikola ki ne tukigaadinga. Museveni n'agamba kino tetukyasobola kikola kubanga bannayuganda already bakikola ki bakimanyi. Njagala nkubuulire gwe omukulembeze yenna eyeefumba mbu okulembera banno mu luno olutalo olw'okuggyako Museveni olimba tosobola. Era omuntu yenna akakkanya bannayuganda abasitula amaanyi ye n'abakakkanya n'abalaga nti mwe musigale awo, mwe musigale mulinde, temupakuka, simanyi temukola biki. Oyo yenna gasiya. Ekyo nkibabuulira. Tulina kusigala nga ffe tukulembedde luno olutalo. Ne bw'oba mutuufu otya, ne bw'oba toyagala Museveni otya, ne bw'oba olowooza otya ku kuggyako Museveni, the moment we weeteeka mu maaso ofuuka is a target. Bangi nnyo baalwawo kututegeera. Era bangi nnyo bajja kutambula tebatutegedde. Naye ate era gye bulijjo eyo balitutegeera nti Museveni waliwo abamukolera nga bamukolera by force. Ekyo nkikubuulira. Museveni waliwo abamukolera nga bamukolera lwakuba tebayina ki, tebayina kwegamba oba nkugambe ntya nga yateekawo embeera nga tebasobola kwekyusa. Oyo ye dikiteeta gwe tulwanyisa. Era engeri yokka gye tusobola omuwangulamu kwe kumuzuukusiriza bannayuganda beekulembere mu lutalo nga Museveni talina gw'ayina kukwata mbweno bizikire. Ng'ayina kukwata Uganda yonna kyatasobola. Asuulawo busuzi bibi ekudduka. Ekyo nkikubuulira. Ekigenda mu maaso tugenda mu protestive vote. Kanoonye, kalonde, kakuume, lwana. Eva ekibadde kibulanga mu pazo yaffe ke kali eri ak'okulwana. Eva bino ebirala byonna tubaddenga tubikola. Naye kali eri ke kabaddenga kabulawo. Ate tebakulimba nti waliwo location w'olina okugenda okugirako Museveni. Buli w'oli osobola omuggyako gwe situka dda ku kkubo. Gwe mugambe nedda tukukooye. Osegedde omuwanguzi ye Kyagulanye. Kale bo bayimirire bagende balangirire omulala. Respect. Yes, kati kano katusooke tukajjewo chap. Omukulembeze atambuza message ng'akunga abavubuka bajje beesimbyewo mu bifo eby'enjawulo. Abavubuka abasinga bashowinze interest ne batandika okukola ki okuggyayo foomu beesimbewo. Wabula waliwo omuyiiyanaaje alaba abaana nga bamaze okuggyayo foomu n'atandika obbayita mu ndowooza abo abaana balabanga threat abanywezezza gurawundi. Atandika omuga nti kakati kana akafo ono musajja nnyo wa president ate kakati olede kati kana akafo olede twakafuna double opposition kati twandibadde tufokasinga nnyo ku bifo ebitali mu opposition. Oyo Gasia eri yali odo okuva omukulembeze era kye kigambo kyatambula agamba abavubuka nti mujje mwesimbewo. So bwe byotandika okugamba abaana bwate kano ono musajja wa mukulembeze tokola ki. That is not the democracy that we are advocating for. Atete wali wo monopoly mu constituency mboyo
oyo mubaka simanyi ate akola bulungi awo talina kubaka mwesimbako oyo gasiya. So mukulu saagala ate nzije wano tandike kulabisa kwasanguza manyago abaana bajekolo abaana bajekolo bajeyo fomu balago okwagala kwabwe interest yabwe bazijjuze ground era mule ne vetting committee era mule tobeera kuba baana nkokola musimanyi ate kana akafo ono mubaka simanyi mubaka wa mukulembeze nnyo ebyo tebikola oyo si democracy gwe tukola ki gwe tu advocating. So please abaana mubaleke mubesenyire ddala. That's it. Saagala kuddamu kujja wano ate nga nino omuntu gwendeegalega ebyo nze sibyagala wabula muleke democracy atambule yeyo Uganda gye twagala sebyo ebintu by'ekisirusiru. Yes, I'm out.